Akattamukago ye firimu gy'ogenda okulaba okuva mu Raiwas Movie Production. Yawandiikibwa era n'etendekebwa Pafra Richard Walakira. Munange sente waziwanze oba waziwa revenue? Naziwagwa. Sente zaali za musoro zaali za revenue. Zaali za revenue byebyo kibase banga atimanyi zitwale zo revenue nogwe nozikwata. Sente saga ala bukade busatu. Okay kanjije mu dakiika ntone otuse wona badde ngambye. Then nkwaka 5 go nawo genda nyumiro kae. Dakiika ntono nyonja kubeera awo. Nze nkyalemedde ku kiri kyenna kugamba. Nze omanyi nze sibeera na muntu nga wabwe tebamanyi. Kiraba? Ate bwe bamanyi ewammwe kwe kufuna n'emikisa. Kitegeera buli kimu tukikola nga kitambula. Naawe wennyini okunfunamu nina kubanga ewammwe bamanyi. Oba omukazi ono ngende mugambe. Oba si mugambe. Nzireyo. Oba ngende. Naye nedda. Ka ngende mugambe. Kubanga mukazi munnange alwana olutalo. Mujada. Tula mujada. Tula mukazi munnange. Tula. Chingo ya kanyo. Nze kino kyoli sikitegera. Mukyala abasajja nga bajoga. Ate omusajja akoze ki? Ulira no byayogera. Si wange. Owange. Ate bawange akoze ki? Mama, osulawa. Tulina kyotegeera. Era mama. Ekyalo kyonna kyamale kyatuusewo. Buli kimu kyonna buli atambula yenna. Naye gwe tunategeera kiri mu ggwanga mwaka mannaddala kiri mu kitundu kino. Abantu batunula. Naye mukyala ddala obadde ki? Tolina kitegeera nti bbaawo agenda kwanjulibwa omukazi omulala nga gwe takwanjulanga. Siwulidde bulungi. Kino bbaawo omusajja wange. owo yennyini gwosola naye mu nnyumba agenda kwanjulibwa omusajja. Mukyala nzina kumanira. Mukyala leka naawe ebino nkoze byaki. Otegera bulungi? Omusajja wange. Nedda si wange. Nedda ngamba ti si bituufu. Guma bugumi. Nedda ngamba ti si yeye bannange. Guma mama. Ngoye. Titi mukozi munna. Kalina by'okujjandika. Ono mukazi. Guma mama. Naye gwe obijjawa bannange. Mama, uli wabuuza abijjawa. Omusajja wange. Kakubulire. Olaba tontegeera bulungi. Nze tebambuulira mawulire. Nze ngeewulirira. Kati kakubulire. Mu miitingi zennyini nzibaddemu. Buli ekibadde kiteesebwa nga nkiwulira n'amatu gange. Buli ekibadde kyogerwa nga nkiraba n'amaaso gange. Buli kimu tewali tesitamanyi. Tewali okwanjula kwaddi. Wobeera wa? Nzisagala kumulako mirembe. Nze nze kubuulira weera. Buulira kwaddi. Buulira kati. Okwanjula. Mukyala. Obadde kino omukazi si kino kyembiko. Mukwano ensonga nange nzitambuza. Mukazi ki omusajja gwanzo gamba ngenda kwanjula n'atuula butuuzi awo. Nze gulambuulira emikwano ab'eŋŋanda buli omu ŋŋenze mmutegeeza. Naye mukwano abakulu basabayo ku buyambi. Nange omanyi eby'emikolo baga bakola omukolo nga gutuweesa ekitiibwa. Baagalayo kasente. Ate ekirala musuubira kujja abantu bameka? Okay, abantu tusuubira kujja abantu nga 12, 15. Ekinene ennyo 20 tumala. Okay, tubalinze mukwano. Okay.
Mukadde nkubulira mpulira nga ntabuddwa. Mpulira nga nenyiddwa waka, mpulira nga obulamu bunyiye, mpulira nga sikyagenda kubeera mu nsi. Neteeke muguwa nensiba bintu nviira omusajja oyo nkole ki? Ekyokukola sikitegeera. Obadde ki maama? Mukadde omanya omwami wange agenda kwanjulwa omukyalo omulala. Obijjeewa mukadde? Mukadde mukwano gwange yazze n'abiŋŋamba buli kimu mitingi abaddeyo n'emikolo ng'agiraba nga bigenda mu maaso aŋŋambye n'enzirika n'empunga n'empulira ng'omutwe gumbobba n'empulira nga sikyalinamu yadde. Ibanyange, ono omukazi naye simutegeera. Mukyayidde simutegeera ebintu byakola. Omukazi obugayaavu bumufuukidde obugayaavu. Obugonvu bumufuukidde obugonvu. Nonto tulina odulwanyisa amaanyi. Naye omukazi tabifaako. Mukyala ddaani. Mulabe nno, ajja asoma busoobi. Naze wano sikulaba. Mulabe, ojo, olose nojja. Wakomawa ku nsonga zidde nakugamba. Ekyamazima, sirina kye naatuuseeko. Naye nzikiriza we bunaakeerera enkya nja kuba nyinawo ekyenjawulo. Mukyala ddaani olimba. Ebintu bino bitaddemu omuzannyo. Mulimu muzannyo. Mukyala ddaani nze saagalira ddala. Saagala jjogolera abasajja, nze natama jjogolera abasajja. Bantu mabankeetera ddala. Naye kati omuzannyo oyagala fuuka mbozi ku kyalo. Leka nkubuuze kino. Omanyi abakazi bawo kayagala agenda omwanyula. Maama kali akazi kabi nnyo nga gyenkomesa. Kali nalusubi n'olufuwa. Kali kwakuli mukyala. Ojja fuuka embozi ku kyalo nkafuulire. Nkugambako nga mulimu ogenda fuuka embozi ku kyalo. Ebyo tubireke. Mukyala ddaani mbuulira amazima. Ndi mukwano gwo. Tufuna mpanyera engamu teri kugamba. Kiragenda bulungi. Lwaki omusajja ate okwagala akali kwali atukukawasa. Mbuulirande tewalidde sirina kyesimuwa, sirina kyesimukolera. Wabula okujjako obutamatya bw'abasajja. Mukyala nakyonkweka. Oba ekisenge kyakulema. Mbuulira nze munno. Nkubuulire buli kimu. Kyokoba ekisenge okituukiriza bulungi. Buli kimu. Madamu Aisha, olunaku lwaliiro ennaku ziweddeyo bannange twali twateesamu n'olunaku dda leero ne ssente okimanyi naye olunaku tusigazza lumu tutuuke ku mukolo kati nga yetwagamba bya ssente omwana omuwala bamuwaddeyo ku ssente bazikuwadde akaana ku ssente kazimpadde ekyo kirungi ozirinawo bwoli nzirina ssente zombadde empise nazo ssente nzirina ssente zezino yampaddeyo ziri mmeka zo? 5, 10, 15, 25, 3, 35, 40, 45, Aisha, busente nga butono nnyo buli bumeka? Obusente butono nnyo. Obusente butono nnyo nawe bugenda kukola Madamu Aisha, obusente butono nnyo waŋŋamba nti wamuko mugaluka alina ku ssente muko kyakwata omutwalo 7 n'aweereza ku buko. Aisha, wayita abantu bameka? 9. Wayita abantu 9. Webale kyeyogerera sinza kikwogeredde. Oleese obusente bumeka? Ndese emitwalo 7. Oleese obutwalo 7. Kakati 10 tugenda ddikola tutya? Okujjako obwenzi bw'abasajja. Nenga twali kyesikola. Sikolemba. Singa waliwo bikola ebyo ne omusajja ngeze kantu kali bannange. Mukazi munnange. Tewali kyesikola. Omusajja muwa buli kimu. Byonna bituukiriza bulungi. Buli kimu. Tewali kyajula, tewali kyemmujuza. Oba olina awantu w'okuba endobo. Yogera nkulwanireko olutalo luno. Mukazi munnange. Nze tewali kyesikolera musajja. Kituukiriza bulungi. Saagala ovuka emboozi ku kyalo kafuulire. Alina akazi kabi nnyo. Mukyala ddaani awoneka. Omusajja mama abasajja baagala kibannange mukazi gwegonyera banaye. Kati kiki yanoonyeza kwako akakazi? Kyenkubuuza kyenjagala okubuulira. Kikyesimuwa, kikyesiwa musajja. Mukyala ddaani ogenda fuuka emboozi ku kyalo.
ogenda fuka emozi kukyanga ngende swale bwentyo ogenda kuswala zawera kakana teri kitamala ezo sente zijja mala tujja tema tutetenkanye vamu ebyo teri kitamala Aisha gwe mwennyini waŋŋamba mbwakako kayina ku ssente bulijjo mmanyi ekitone nnyo agenda tuwayo obukadde 2 n'aliweereza obutwalo 7 kakooki akasindika obutwalo 7 ku buko teka naawe zawera kakana ezo sente oziraba tugenda zikozesa ate era zijja kumala tebino byezigenda mumala gwe mwennyini ogambye wayita abantu 8 obutwalo oleese 7 10 ogenda ddikolera kimama tujja tetenkanya tutemeteme be tunaaba tuwaddeko abaana abatafunye nga bagendera ku kasita bajja kuba bali Aisha sooka oleke akako kakola mulimu ki nze mmanyi kano kavuzi kabbo kavuga boda kasika chapati mukama nedda kakonda kasika tijji wowe lwaki tewaŋŋamba Aisha ndokisisa n'amaaso Aisha waŋŋambirawo muna akantu tekayina ssente nenkimanya kazi kali nnyo gwe kazi newokateka musepeti nokasikiramu obutungulu notekamu ennyanya embwate kazi tekali nnyo kaliwoso tekategeera mukyala nitakubuti lwana luno olutalo lwana kubekala akazi nibokobataoti nokafa kagwere mutaka nze nkule mukazi munange nalwana olutalo omwana wange nemwefuuza nemukwata bati mutaala omunyoza netamaleko ntambula naye mulina njagala omusajja oddani tumugonze atambule mu mbatuka nga benyakola wange lwana olutalo mukyala likola ki kugambye kola ki nkugambye kola ki mukyala n'olutalo ate funa kyetugenda okukola njagala muddaki zomanaoddekoki mbulya kyozaako tulwana luki olutalo njagala nkume wano ngombulire kikola ki nga mpulidde ekiddako nkugambye ki nga mpulidde ekiddako bano kati bakafu mu kuzannyira ebinnauganda akatta mu kago okuva mu Rivals Movie Production.